teri kulanga kulala kadi omusajja azigabye. So finally olunaku lumaze ne lutuuka. So tugenda mpigi wenviira wano tusoka ku autospay munyonyo twetegeke ng'abako bampe kanzu yange y'omukolo eno yo just ekyajja akifuku maaso ebajja kifuku maaso kubalaga nti Hajjati yali on your screen tugenda kubanga yetumutwala olunaku olwaleero era mpigi wa kuuma. So kusaawa nga 3 awo tugenda kubeera awo ku autospay nga batuteekateeka abako batuteeka ebimuli ku makooti kuno mpola mpola okulaba nti ate mwana muwala oyo the brown a beautiful girl Jalia Namuddu nga yetumukimayo that is empigi tuberenga ate ensonga ezo tuzikwasaganya bulungi nnyo. So olunaku lwaleero watali kulinda njagala okubeera nga mwenna mbateekateeka ate era nga nyongera obbategeeza nti kiggwera mpigi. So omulamwa gw'omukolo guno ogusookera ddala okuba omukulu atalina kaadi totagala atalina kaadi kiddamu totagala. So yembera y'omukolo ogwo gwe tugendako kaadi omusajja yazigaba ezo nali wano nga mbategeeza nti omusajja agaba kaadi nju kunju agenda nga azigaba nga ate buli gwagiwa takoma kugimuwa buwi olina okubeera nga omuwa ekimu eky'ekkumi. So omusajja oyo bambi azaakuŋŋanya ekimu eky'ekkumi okuva mu bayimbi ab'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda. So mu mbeera bwetyo gwe atagiina bambi totagala kino nabagamba twakiranga nga kivvulu. So olunaku lwaleero Kabako maje ga kutaka wagenda okubeera nga ate akiggalira ddala mpola mpola. Ogamba olaba omwana mulenzi ko olaba mwana mulenzi nga akakooti kafaananye kati nga kino kikyali kituuza kati olwo kali kengenda okuba akabbulu kinaaba kitya kakazu nga nkyafaananye wenti oyo gwe tumanyi ngenda kukuwowewa ngenda kukolanika ngenda kwanjulwa mu bitongole basenga oli gwe nakyalira oba eyandabako kati agenda kubatuusako abagambe yoyo w'obunu atuuse yoyo gwe tumanyi yoyo. By the way sijja nakusala konviri kuba senga ayinza n'okugaba omuntu omulala besimani wange si wanviri denga sijja kusala konviri ko senga aleme kubanga abuzaabuzibwa mbu yoyo owakaviiri akamu enkya njigidde ate mu mpamvu era ndi mu nnyimpi musuubire okulaba Kabako nga ye mumwagala obuko buba buko era nja kutuukiriza embeera z'obuko era nja kweyisanga omuko nyinza okubamu eyo family nze omuko omukulu nga nze muko omukulu era omuko omukulu agenda kwake nga yeyisanga omuko omukulu ngenda kwambala bulungi kyembamba zisembereyo nga mbagamba kunyambala temwambala kusukka muko mukulu temujja nti muzze kubba mukolo muli eyo mwesunga twagala tujje tubbe omukolo gwa Kabako omukolo nnyiniko yenze temugenda gubba nze nyenyini nze nziba sho era mujje nga mumanyi mugenda kwekobana nange tubbe sho. Okay, so yena nyini show Kabako oyo atayagala amubbako show lunaku olwaleero yenna nyini show. So mumusubira okubeera nga ajja mu mbeera eweesa omukolo ekitiibwa eweesa obuko ekitiibwa naye nga abagambye nti ekyobupale obumpi obwo bwabeeramu ebbanga lyonna lyetumulabidde ye amanye engeri gyagenda okuba nga akikwasaganyamu. So tulindiridde okulaba gye kigenda okuba nga kiggwera mu mbeera nti ekirungi senga amanyi bulungi ekika ky'omuko gwe bagenda okuba nga bakyaza era nga n'akaviiri akatubuulidde nti teri kakwatako akaviiri kasigala nga we kali mu mbeera bwetyo omukolo bwe gugenda okubeera nga gutambulira naye nga mbategeeza nti tuli mpigi nsamiiza we tugenda okubeera nga tubeera ng'omukulu oyo maje ga ku ttaka nga ye muze mumulaba akozesa amaanyi mangi nnyo waba atambula waba ayimba waba performinga. So n'olwaleero tulinza okulaba agenda kuba nga akikola atya. Kyensaba yenna ajja okubeera ku mbeera ey'okuteekateeka puroguramu y'omukolo nga we n'atambula Kabako temumuwa omuzindaalo mumuleke yeefuge abeere ng'omuko asigaze ekitiibwa kye kuba mu mbeera eyo singa akwata ku muzindaalo ajja bubukira ku bukomba buwulira ekyo mbawaka assurance mpola mpola side awo naye nga ku mbeera eri gye mbagambye nti atalina kaadi totagala era njagala fakulwapo kulu oyongere otuwa ku Kabako awo ng'atunnyonnyola ku mbeera efaanako eya kaadi then n'ekirala atubuulire omukolo guno gugenda tambula gutya katono nnyo tukomewo. Omukolo guli open nga eri buli muntu alina kaadi eri buli muntu eyateekamu eri buli muntu omusanyufu kati guli open tusimbula nkya ku makya ennaku z'omwezi nasooka n'okugula emmotoka ne bagibba ennaku z'omwezi nga 8 ngenda kutwala omukazi ye temujja mubba tusimbula tudda mpigi
essaawa zigenda kubeera 2 tusimbulira wano wendi wennyini wano ku Fusion Auto Spa essaawa zigenda kuba 2 wano tusimbulirawo kati okwambala tugenda kweteekateekera wali bayitawo Nsimbe Estate opposite waliwo shero bagiyita gas line fenna we tugenda okujja ssaawa zigenda kubeera 2 okusimbula wano wali mbagalawo ssaawa 3 tusimbulewo zennyini ssaawa 3 tugende Mpigi mu tawuni mwennyini tutuukewo ssaawa 5 tugenda kuba tugenda mpola okusobola okulinda bannaffe mu kkubo naye bwe tutuukire nti Empigi zirina okuba essaawa 5 zennyini batwagala mu kidaala essaawa 5 n'ekitundu abako nze sinnatuuka kuba muko batwagala ffenna okutwanjula essaawa zibe 5 kitundu essaawa 6 omukolo gugenda kuba gutandika nawuliddeko eri bakyamaani bange oba abamanyi ku mikolo ngenda kubeeza essaawa 6 nga nnyingidde mu nju okunzaala oba okolanika okumpoowa then awo mu bulambulukufu mbeere nga ndi mwana wa maka nga nzaaliddwa gavuge insha Allah embuto zikubwe mataali gavuge abayimbi beetale bannaddiini beetale toyina kadi totambala gula TV kwolwo omukolo guli open atayina kadi ategeka TV yo gula yaka subscribinga ku mbeera yonna gy'okola mu side eyo okulaba nti omukolo guno atist ebifaananyi n'abifunireyo naye ng'omukulu nga wakugambye inshallah bayisawa 6 ajja kuba ayingiziddwa ennyumba ng'ayanjulibwa mu butongole mu makaago aga mwana muwala Jalya Namuddu mu mbeera wetyo affe bayisawa 6 tujja kuba tutandise okulya empombo olw'embeera nti omukolo guno baguteeseteese nga buli kimu kigatambulira ku budde bwa speed ya waggulu nnyo nti we tunaaviira ku mpewo wano nja kuba nga temaze okwegatta kubako asaidize eri emunyonyo tubeere nga tuddamu kuba engoye zaffe ennungi amakooti gaffe amalungi ate tubeere nga twolekera Empigi nga bye babagambye essaawa 5 tujja kuba nga tutuuse mu kidaala mpola mpola tutandika okuba nga tujjeyo nte mbuzi nyaanya butungulu byonna byonna tugenda kuba tubijjayo mu mbeera wetu y'okulaba nti ate mwana muwala tumuwa value ebeerewo olw'okuba nti famire yamufaako ne bamubuulirira n'abeerawo mwana muwala mulungi nnyo abamukuumye so ssaawa yakulaga value ya mugolo omukyala okulaba nti ate ekifaananyi tukijjayo bulungi nnyo so that is Kabako lunaku lwaleero teri kulanga kulala tugenda kubeerayo Empigi tugenda kunyumirwa tugenda kusanyuka abayimbi bangi gye bali waliyo n'abatagenda kujja njagala kyonsooka enkiiseewo Spice Diana temusuubira ku mukolo guno olw'ensonga nti wali mu baweebwa kaadi mwamulaba baamuwa kaadi naye nga mbagambye nti ekimu eky'ekkumi kyasigala kisoloozebwa so Spice Diana lwaki tagenda kubeera ku mukolo guno wetwogerera ali Tanzania era nga alina oluyimba lwali mu kukolako ne DJ we Tanzania so tutunuulidde okulaba nti agenda kubanga ne video bagishootinga lunaku lwaleero so ebisinga ku ebyo Spice Diana gyali e Tanzania tugenda kubanga tubiwawo olunaku olw'enkya engeri gye bali mu kukolamu video eno n'ebisinga ku ebyo afakulapo okuloyinza tuwa ku Spice Diana katono nnyo awo omuntu ayinza okugamba nti muteereddewo just